Ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba 2021 disitulikiti y'e Kitagwenda yassa omukono ku ndagaano ne kampuni ya Skyworth Technology okuzimba essomero lya gavumenti Likanala Seed School. Bano batandika omulimu guno ng'ennaku z'omwezi 3 January 2023. Muno mwalimu okuzimba ebibiina by'abayizi, kompyuta laboratory n'ebisolo by'abasomesa nga gwali gusuubirwa okukulungula emyezi 18. Bwe bamalirizaako ebizimbe ebimu ne basengula abayizi gye bali basomera mu bizimbe ebikadde ne babazza wano. Kyokka kati ebbanga ligenderedde ng'omulimu teguggwa. Abakulu ku disitulikiti bagamba nti ebizimbe bino ebitannaggwa bimezeemu omuddo ekiteeka obulamu bw'abayizi mu katyabaga okulumbibwa ebyewalula. And even in the staff quarters zone there are erosion gullies and the area is grassy, has a lot of tall grass, posing a risk to snake bites and even children can get accidents. Okusinziira ku bakulu, okulwawo okumaliriza ebizimbe bino kikosa ensoma y'abayizi olw'okusomera mu bizimbe ebitannaggwa. And this delay has affected performance in the first place. Learners are studying from complete buildings. Some of the science lessons are hardly conducted without the science laboratory. Kino kyabawaliriza n'okutwala kampuni ya Skyworth Technology mu mbuga z'amateeka olw'obutatuukiriza byakkiriziganyizibwako mu ndagaano nga baagala bagibweko contract y'okuzimba. We have been in the court and the court declined to grant them injunction because of the facts we had. And our going to court cow was not to escape works. I think we saw that when we went to court, the work multiplied by so much on site. Kati mu nsisinkano gye babaddemu ne Ivan Sewankambo okuva mu Skyworth Technology akkiriza nti weewaawo waliwo okusoomoza kwe baafuna okwabaviirako obutamaliriza mulimu guno mu budde. We have had challenges just like any contractor can have in a project. This is what we had 3 projects and this is the one we were almost being chased on site. Notwithstanding what is happening now. Kyokka asabye abakulu okubawayo obudde obulala bamalirize omulimu. Ono bamuwadde ennaku 21 zokka buli kimu nga kiwedde. We have made significant mobilization of both manpower and experts and machinery required to raise progress by 15% in the previous 3 weeks that you have allowed us to begin. I have given them 3 weeks within which to harmonize physical progress report with the abalambuza omulimu ogubulayo ng'alaga nti si gwa maanyi era wakutuukiriza obweyamo bwe. What is pending here is this final standing and putting this final frame here and also putting the architrave which material we already have on site. We evaluated since the issuance of that instruction and found that the provider has made substantial progress. From 78%, they have moved to 94% of progress. They are left with about 6% to finish works. Abakulu bakalambidde nti si bwakwongerwako obudde bulala okuva ku bumwereddwa.